Elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency omudduukirizi wa buli omu omununuzi w'eggwanga essuubi lyaffe nga bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency olunaku olwaleero ate adduukiridde baganda baffe mikwano gyaffe ab'ennansana abasendeddwa ate era ne babbibwako ebyabwe. Kyennyamiza nnyo, kiruma nnyo okulaba nga abantu baffe bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bayisibwa mu mbeera bwe batyo. Kiruma nnyo bannange, kirumira ddala, naye tusaba Katonda ono atalya nguzi one time naffe atuwulire, one time atukolereyo ekyamagero. Ebintu bino ebyejjoogo ebyokumanyira ebigenda mu maaso n'otukolebwako bifuuke lufumo mu ggwanga lyaffe, tufune ku ggwanga eddungi, tufune ku ggwanga lye tuneeyagaliramu. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obbaddukiza nti pulezidenti waffe ew'eggwanga lino eyalondebwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeewaddeyo bw'atyo n'adduukirira baganda baffe. Tweyanza nnyo pulezidenti n'obuyambi obwo, tusaba wojje Mukama akuddizeewo. nga munyigiriza bannayuganda okutuuka ku sseeri okubetamya eggwanga lyabwe. Kuba kyoli mukola kyangu nnyo nti ogoba abantu mu kibuga kubanga waliyo okulonda okujja, omuvubuka yakyali mu kalulu yakakulembedde, ayinza okukumakuma bannayuganda ne bakola mu kibuga ne bakujjako. Kati kobeetegule obagobe mu kibuga, oba bakaaba oba bakuwagira kobagobe. Kuba kwekyo kyalo kuliko kyamani w'NRM bamulonda batya nga tasaanidde kubaawo bantu babeerawo. Era lwaki petrol station yo yasigaddewo? Lwaki amayumba g'abantu gasigaddewo? Ani abadde agabe entobazi zonna eziri ku luguudo lwa Bombo Road Masakalo, Bombo Road Matuga? Matuga ani yagaba eyo yonna ekyererezi ekya Wetland eyo okuba mukati amakampuni? Si General Museveni namave si lutobazi luwedde emirimu, olutobazi lwenamave. Ani ya precipitating okutema ekibira eyo nneme eyogera? Ani ya precipitating okutema ekibira ky'amabira ffe kye twakula tulaba? Ani atemyetemyemu ennyanja agitaddemu paddocks ne poloti? Ennyanja bagyegabanya bagiteekamu poloti. Muli mu kwegabanya ennyanja nga muganda bantu gamba nti bazimbye n'okeera ku makya n'omenya omuntu abadde ku ttaka emyaka 3. Otegeera ng'oli mu wa poliisi gwe mwesije mwefuula abantu ab'enjawulo. You are thugs, you are idiots. Nomenya omuntu gwe kankubuulire, bali abantu abamu bajjajjaffe tosobola kera ng'ate mugenda kuzimbawo obutonde bw'ensi babuleke bwonooneke. Let me go. Ebyo bya kisiru era n'ababyogera beetaaga na kukwata bukwasi n'obateekamu sense. Ensi government is supposed to plan for its people. Kankubuulire, gende Netherlands, ensi eri ku mazzi, eri ku mazzi ne ku nnyanja kwennyini bazimbako. Teri hoteri ziri ku mazzi wano mu Uganda nga bazimbe Kalangala. You plan for the people. Bwe baba bazimbye mu ntobazi temubamenya with impunity because you are a government. Bwe muba musobola okukeera ku makya ne muzimbira Anita Amongo ne mugulira generator ya $7,000,000 ne muwa Mpuuga $5,000,000 ne muwa bakomishona $1.5 ne mukwata $1,000,000,000 ne mugibba nga mugyegabanyiza mu mwana. Temusobola kukwata $5,000,000 ne muzimbira abantu abo mayumba ne mubaliroketinga ne mumenyawo awo ne mumukolawo spring. Woteri y'e Munyonyo mwakwata oluguudo lulamba ne mutwewozesa ssente nga bannayuganda nga mukola woteri yammwe. N'olwaleero mu woteri yammwe eyo ne bwe tugendayo olwaleero bannamawulire bali mu kuyiwa ttaka mu nnyanja. Yes, bali mu kuyiwa ttaka mu nnyanja. Ne kati bali mu kuyiwa ttaka mu nnyanja Lake Victoria e Munyonyo ku woteri gye muyita eya Sudiru ng'ate si ya Sudiru. Mulowooza nti bannayuganda bannayuganda bagenda kubasiriikira, naye I can assure you bino ebigambo mbibagambanga without fear.
kubanga we absorbed the fear. Mbabulira, Ugandans will rise, and when they rise, the comfort you are living in will be absorbed into oblivion. Bannayuganda bajja kusituka, naye olunaku lwe balisituka bannayuganda, eyo comfort gye mulimu, akakamanyiro ke musitudde, okwo okwejovaana kwe muliko nga bwe munyigiriza omuntu omutaddeko omusolo gwa ifirisi tannafuna buweerero ne wasula omumenyeewo. You want us to sanitize that stupidity. You want us to come and emasculate, have decorum, have language. Ngamwe mumenya abantu 100 nete munakwata abayiwa sente bilioni emumwe milioni 7 ne muloza ntutegeera abalowoleze gwanga abatekera gwanga bote mubaliko. Omanyi hotele ziri mu nzizi ez'abanene. Omanyi hotele ziri mu nzizi ez'abanene. Nomenya amaka g'omukazi ayina emyaka 6 olw'okuba yegwe akankwasa. Ogwo omulimu gw'olina nga head of NEMA wagufuna ota, do you qualify? Era wabidinga otya? Era muteekayo mannya gammwe na gye mwava na baabazaala, wawandika lupapula ki? Nala nawulidde oyo profesa. Gwe profesa lupapula ki wawandika ku environment ya Uganda, ku pollution ya Uganda lwe wawandiise oba lw'olina mu department yo? Ensi yonna eri overly polluted. Okuwa omulimu osooka kuwandika lupapula. Ate bw'oba ogamba nti oli professor, you must have a paper on your country on the environment. Which paper does he have? Mukute gwanga muli fudent because you are muli bagwanga limu, muli bantu bawamu, mulowooza nti ligenda kuba reduced to the power of the gun. Mukozeseza impunity. But I can tell you that the voices of reason will rise, and the day they will rise, your comfort will be in oblivion. I can tell you, quote me, your comfort will go to oblivion the day the voices of reason and Ugandans arise together and realize that they can actually topple that madness. You cannot afford a country crippling with an economy. You cannot affect, you cannot break it that way. Engeri gye bali mu kumenya mwensi eri unacceptable. Toyinza kubanga you are displacing Ugandans ng'ate y'okkiriza abarefugi okuyingira mu ggwanga lyaffe. Tosobola gamba nti bannayuganda obakutula obafudde emmomboze ng'ate gwe mwennyini okeera ku makya n'owanika ekifuba n'ogamba nti balete barefugi tubayambe wantu ina space. Mubigamba bani? Waiso tusibule tuve wano. This dine gwanga kankubuulire General Museveni ne family yo temugenda kulitwala. Kuba kyoli mukola kyangu nnyo nti kogoba abantu mu kibuga kubanga waliyo okulonda okujja, omuvubuka yakyali mukalu yakakulembedde ayinza okukumakuma bannayuganda ne bakola mu kibuga ne bakujjako. Kati kobeetegule obagobe mu kibuga oba bakaaba oba bakuwagira kobagobe. Kuba kwekyo kyalo kuliko kyamani w'NRM bamulonda batya nga tasaanidde kubaawo bantu babeerawo. Era lwaki petrol station yo yasigaddewo? Lwaki amayumba g'abantu gasigaddewo? Ani abadde agabe entobazi zonna eziri ku luguudo lwa Bombo Road Masakalo, Bombo Road Matuga? Matuga ani yagaba eyo yonna ekyererezi ekya Wetland eyo okuba mu kati amakampuni? So General Museveni namave si lutobazi luwedde emirimu otobazi w'ennamanvi. Ani ya precipitating okutema ekibira eyo nneme eyogera? Ani ya precipitating okutema ekibira ky'amabira ffe kye twakula tulaba? Ani atemyetemyemu ennyanja agitaddemu paddocks ne poloti? Ennyanja bagyegabanya bagiteekamu poloti. Mulimu kwegabanya ennyanja nga muganda bantu gamba nti bazimbye n'okeera ku makya n'omenya omuntu abadde ku ttaka emyaka 3. Otegeera mboli mu poliisi gwe mwesije mwefuula abantu ab'enjawulo. You are thugs, you are idiots. Ngota busenyi nomenya omuntu gwe kankubuulire bali abantu abamu bajjajjaffe
tosobola kera ngate mugenda kuzimbawo obutonde bw'ensi babuleke bwononeke. Let me go ebyo bya kisiro era nababyogera byetagana kukwata bukwasi nobateka mu sense. Ensi government is supposed to plan for its people. Kankubulire gende Netherlands ensi eri ku mazzi ne ku nyanja kwennyini bazimbako. Teri hoteli ziri ku mazzi wano mu Uganda nga bazimbe Kalangala. You plan for the people. Bwebaba bazimbye mu ntobazi temubamenya with impunity because you are a government. Bwemba musobola okera ku macha ne muzimbira Anita Amongo ne mugulira generator ya milioni 7 ne muwa Mpuga milioni 5 ne muwa ba commissioner bilioni 4.5 ne mukwata a trillion namba ne mujiba nga mujegabanyiza mwana temusobola kwata bilioni 5 ne muzimbira abantu abo mayumba ne mbali locating ne mmenyawo awo ne mukolawo spring. Woteri ye Munyonyo mwakwata oluguudo lulamba ne mutwewozesa ssente nga bannayuganda nga mukola woteri yammwe. N'olwaleero mu woteri yammwe eyo ne bwe tugendayo olwaleero bannamawulire bali mu kuyiwa ttaka mu nnyanja. Yes, bali mu kuyiwa ttaka mu nnyanja. Ne kati bali mu kuyiwa ttaka mu nnyanja Lake Victoria e Munyonyo ku woteri gye muyita eya Sudiru ng'ate si ya Sudiru. Mumuloza nti bannayuganda they are going to bannayuganda bagenda kubasirikira naye I can assure you bino ebigambo mbibagambanga without fear kubanga we absorbed the fear. Mbabuulira Ugandans will rise, and when they rise the comfort you are living in will be absorbed into oblivion. Bannayuganda bajja kusituka naye olunaku lwe balisituka bannayuganda eyo comfort gye mulimu akakamanyiro ke musitudde okwo okwejovaana kwe muliko nga bwe munyigiriza omuntu omutaddeko omusolo gwa ifilisi tanafuna buweerero ne wasula omumenyeewo. Muyite ya Sudiru ng'ate si ya Sudiru. Mumuloza nti bannayuganda they are going to bannayuganda bagenda kubasirikira naye I can assure you bino ebigambo mbibagambanga without fear kubanga we absorbed the fear. Mbabuulira Ugandans will rise, and when they rise the comfort you are living in will be absorbed into oblivion. Bannayuganda bajja kusituka naye olunaku lwe balisituka bannayuganda eyo comfort gye mulimu akakamanyiro ke musitudde okwo okwejovaana kwe muliko nga bwe munyigiriza omuntu omutaddeko omusolo gwa ifilisi tanafuna buweerero ne wasula omumenyeewo. Now you want us to sanitize that stupidity. You want us to come and emasculate, have decorum, have language. Ngamwe mumenya abantu 10 nete munakwata abayiwa ssente bilioni emu milioni 7 ne muloza ntutegeera abalowoleze eggwanga abateekerateekera eggwanga bo temubaliiko. Omanyi wotele ziri mu nzizi ez'abanene. Omanyi wotele ziri mu nzizi ez'abanene. Nomenya amaka g'omukazi alina emyaka 6 olw'okuba yeggwe akankwasa. Ogwo omulimu gw'olina nga head of NEMA wagufuna ota do you qualify? Era wabidinga otya? Era muteekayo mannya gammwe na gye mwava na baabazaala wawandiika lupapula kinala nawulidde oyo profesa. Gwe profesa lupapula ki lwewawandiika ku environment ya Uganda ku pollution ya Uganda lwewawandiise oba lwolina mu department yo. Ensi yonna eri overly polluted. Okuwa omulimu osooka kuwandiika lupapula. Ate bw'oba ogamba nti oli professor you must have a paper on your country on the environment. Which paper does he have? Mukute gwanga muli fudent because you are muli bagwanga limu muli bantu bawamu mulowooza nti ligenda kuba reduced to the power of the gun mukozeseza impunity. But I can tell you that the voices of reason will rise, and the day they will rise your comfort will be in oblivion. I can tell you, quote me, your comfort will go to oblivion the day the voices of reason and Ugandans arise together and realize that they can actually topple that madness. You cannot afford a country crippling with an economy. You cannot affect, you cannot break it that way. Engeri gye bali mu kumenya mwensi eri unacceptable. Toyinza kubanga you are displacing Ugandans ng'ate y'okkiriza barefugee okuyingira mu ggwanga lyaffe.
tosobola gamba nti bannayuganda obakutula obafudde momboze ng'ate gwe mwennyini okeera ku makya n'owanika ekifuba n'ogamba nti balete balefugi tubayambe wano tulina space. Mubigamba baani? Waiso tusibule tuve wano. Lino eggwanga kankubuulire General Museveni ne famire yo temugenda kulitwala.